N'olwekyo njagala okumwebaza Nabbanja Nabbanja bukyanga akole yakoze nnyo n'abagamba startup company yakoze zino blanket rejected ekoze buno mosquito net buzzeeyo alese ebijanjalo nawe bizzeeyo nobala ebisaaniiko nga bye bisinga obungi okusinga ebijanjalo bulijjo aliriddawa yali gyali ng'alinze kiseera kituuke naye ali bagenze empula no bw'oddamu ebyo kasita oddamu ebyo ng'ensi ekulemye wakira akole omwezi gumu nga guli creative. Yes, awokka ekyo kyakoze kimaze okuwa testimony ku balala teweetwaza ebitagasa bajja bikuziririra. Nze bwe twali tukola enguudo ezo zirongoosa okulaba Luweero nga yalongoka mu nguudo nakozesa ba LC1 nga buli LC1 muwa omusumaali gwa inches 4 gutya nti bamala okulima oluguudo nolaba nga bataddeho ne mola bamunyize fumita omusumaali guno olabe wegukomye mu inches 4 waliwo mola muwatandikira oba waliwo ettaka kubanga okiba inches 4 oziraba zino awe emmotoka ogivuga emyaka egiwera 3 nga tonatuuka ku subsoil eriddugavu naye bwajja nga abba molamu ng'amukendeeza ng'akutekerako inchi emu n'ekitundu 2 ebaloosi era olwamugamba nga ti ddayo ogenda opima omusumaali opima olabe molamu guwanyize topima munyige manya muyiwe opima munyige kubanga oluguudo lujja kuba season 2 ez'enkuba lugweko nga luweddewo kati oyo Nabbanja teyeetaaga bintu babitwale naku 2 ate gwobiwadde agenda gwogamba nti muwadde kikira agenda okuweewamu ebisaaniko n'amayinja ng'ayina kiro emu n'ekitundu. Okay, abalabi baffe abalungi mwasibye mutya mwasuze mutya ate muli mutya tubebaza kwekumira kumpa tubebaza okuba buli kiseera tubebaza kuba nti mwe mutufudde gye tuli era naffe twebaza omukama twadde obulamu tusobola okuca ne tutambula bulungi ne tuva gye tuvudde ne tujja eno maka ga Haji Nadduli e Luweero kwe tuli ku live show mwabali ebungereza tubatumiddeko mwebale nnyo mwebale okwekumira kumpewo mwebale okubeerako ku mikutu gyaffe gyonna Pirate Media Flashlight Channel wamune ddala nga Zibambi Charity. So thank you so much for loving us. Tuwebaliza ddala and as you are watching, subscribe and share. I repeat, as you are watching, subscribe and share. Wetuli ne Haji Nadduli senior honorable major teacher doctor byonna biri ku muntu ogwo Haji singa nakulabako ng'okyali muvubuka ate era mwatu ekyasaaliza nti twava mu nsiko okutandika enkiiko zaffe mu district twali tukyali banaku singa twali tulina coverage mu ebyo kyoyogeddeko nakitegerako memba omu yali headmaster w'Endejje Senior Secondary School ne bamulonda okubeera omukiise w'enyimbwa sub-county naye yagamba nti kitukoze bubi ebintu bitwogerera wano n'ebiva mu mukadde waffe oyo byali badde byafaayo okutuyamba n'abaladdewo okubitegeera kale no singa kyali bwe kiti naali badde nkugirayo katambi nentekako nondaba nga ndi muvubuka enviiri nnyingi nzirugavu bulungi n'ebiringa ebyo kale n'olwekyo bwe kyusa ekyo waliwo ebifaananyi bye batukuba n'agenda mugamba nti nteeka nga ndi wa myaka 3 ekifaananyi nekikuza buto naye nga physical appearance ndala waggwayo dda weewa n'olwekyo ndabira wendi nze olaba nkwegomba nga bw'oli naye wali muvubuka twali twokya wali dunamis wasazanga weewa Haji twalabyeko omukyala Nabbanja yagenze Kasese n'alaga amaanyi gwaba
Saba minister nagoba ebijanjalo nagoba obuneti nagoba essuuka nagoba biki openly ezo company azingidde azitegeera okwo kusooka kwa byonna kubanga omukyalo oyo mumanyi tumanyi ganye okuva emabega otwatandikira decentralization okumuyigiriza abantu nga bwagenda okukola era yali mukiise nga ava Kibaale naye bwe tubanga tuli mu semina ekyankwanzi era omukyalo ye yaleetera Buganda obutagiyita Buganda okugiyita Central Region Nabbanja lwaki si mu bubi yagamba nti bwe twava eno ne tudde eri tebabadde tebannaaba kutulikogonaizinga batuyita tukabe ebidoma kale no tetunnaba kwekakasa tukkiriza batusibira eri oba eno naye bemba mukyabala decentralization ono ng'ekola musooke mutubalireko eno naffe eringa bwe twetegereza kati bakola decentralization nga bwetwala Buganda n'ebitundu biri ebyamasaza abiri Buyaga ne Bugangazi kati zazifuukamu zi disitulikiti ez'enjawulo nayo mu ebiri kale kwe kutuyita Central Region kubanga yali eyina Buganda ng'ate era n'ekitundu ekiri e Bunyoro wewa kale nga omusajja ono ng'omukazi ono ng'ali intellectual olaba bwe yali abalansinga omuliro gw'emmotoka Nabbanja naye okumanga alaze obwa saba minister yes sina gwe nali mpulidde ko yali akoze ekintu ekyo nagoba ebijanjalo ate nga bagenda yo yabadde atuka ku ground era nga Kasasiro ali mbijanjalo asinga ebijanjalo bungi engeri yokka gy'ayinza okunaabuula mubiri era yengeri yokka gy'agenda okubuuka mu kibagalo kye baamusibiramu oba twalinaawe oba twalinani nengamba nti obanga yali ajja nga yenteekateeka ye giyajja nayo twali fenna tajja kaluubirirwa nnyo naye bw'abanga ekigu baakiteeka nenkulaga embizi wewa nti emmere bagiteeka eri ku nsonda zonna ne zimala okudda ebe ziba zisaaliirwa nga ziri ebiwata eri emu gyerinnyira ku mutego ekigu ne kizigwako kaakati no naye wano agenda kugwa mu kigu bwadda mu ebyo olwo amaze okuyuza ekigu kyebamadde bamutegekedde kubanga abantu be batyo kyenjagala nkulage obutegeevu bw'omuntu tebumwagaza myaka mingi kubeera mu bukulembeze obutegeevu bw'omuntu tebumwetaagisa gati tannaba kuwoza myaka bwe giti tannaba kukulemberera kumala bbanga bwe riti si kyekyo bwo ajja nabo awe tuddewo oli mukulu munno yalowooza okulwawo ennyo kwe okutegeerera oli ajja nabyo kaakati omulaba kubanga nebibadde bikolebwa babadde ba parliamentarians ng'ebizibu babiraba wansi gye biri the higher you go the cooler it comes buli lwolinya olusozi lweyongerayo n'obunyogovu bweyongera kyova olabanga abali eyo ku nsozi ku lw'enzooli amazzi bagakibira eyo kubanga tebaka wansi wa lusozi tebaka wansi kale n'olwekyo njagala okumwebaza Nabbanja bukyanga akole yakoze nnyo n'abagamba startup company yakoze zero blanket objected ekoze bunet buzeeyo aleese ebijanjalo nawe bizeeyo nobala ebisaaniiko nga bye bisinga obungi okusinga ebijanjalo bulijjo aliriddawa yali gyali ng'alinze kiseera kituuke anti wabaawo ekiseera kyo n'amaanyi go we gakolera ng'okozesezza embeera entuufu naawe nkujjukira bwe wali awo mu minister of portfolio nanno nkujjukira ng'oli Luweero LC5 ng'obubbi bwali bukendedde Luweero yes kati obubbi bwazzeemu mwasirisa ate weemuli ate wetulya nyina obuyinza wano mu Luweero niwo nga mu senior citizen not as a leader but once a leader you die a leader naye kakati mwekyo nja kuddayo mpita batabani bange aba security tutuule n'abaana bange be nakolananga nabo mu kulwanyisa obubbi buno nabo mbakuŋŋaanye tulabe bwe tutuula tudisikasinga okugyayo solution empya tubulwanyisa tutya
tujja kiwangula. Kakati Nabbanja gakyali ku mukyala Nabbanja. Olowooza ali mu kusoomooza ani? Soomooza diiruzi ezaabeerangawo kubanga eyo teyagiriimu. Naye ali bagenze empula wano boddamu ebyo kasita oddamu ebyo ng'ensi ekulemye. Wakira akole omwezi gumu nga guli creative. Yes, awokka ekyo kyakoze kimaze okuwa testimony ku balala teweetwaza ebitagasa bajja bikuziririra. Nze bwe twali tukola enguudo ezo zirongoosa okulaba Luweero nga yalongoka mu nguudo nakozesa ba LC1 nga buli LC1 muwa omusumaali gwa inches 4 gutya nti bamala okulima oluguudo nolaba nga bataddeho ne mola bamunyize fumita omusumaali guno olabe wegukomye mu inches 4 waliwo mola muwatandikira oba waliwo ettaka kubanga okiba inches 4 oziraba zino awo emmotoka ogivuga emyaka egiwera 3 nga tonatuuka ku subsoil eriddugavu naye bwajja nga abba molamu ng'amukendeeza ng'akutekerako inchi emu n'ekitundu 2 ebaloosi awo era olwamugamba nga ti ddayo ogenda opima omusumaali opime olabe mola muguwanyize topima munyige manya muyiwe opima munyige kubanga oluguudo lujja kuba season 2 ez'enkuba duggweko nga luweddewo. Kati oyo Nabbanja teyeetaaga bintu babitwale naku 2 ate gwobiwadde agenda gwogamba nti muwadde ekikira agenda okuweewamu ebisaaniko n'amayinja ng'alina kiro emu n'ekitundu. Tulaba bobala obukyafu yoga maama Nabbanja yoga agende maaso ekituufu kyo kyeyakoze kati neyo list okumugattako nti alina 100% plus nga tanatuwa sente fe ab'omu Buganda tetunafuna mitwalo 10 awakyalina 50 nga tanatuwa sente zaffe Haji omukyalo oyo. Nkugambye ekigu kye nakugambye kye baamuyingizaamu kaanadde emabega ajja kirongoosa bw'aba agenda okukola ebintu ebyo avemba ebitongole ebya gavumenti bino bipopulation bwati eri abaana b'abantu zozaze chairmans LC1 beba bamuwandikira ebintu ebyo tojja kusanga lukanda lwogambye nti ku bantu 7 nasanzeeko ate abanga 50 abalala baavaawa. Naye President Museveni yamulonda omukyalo ono tetuganyi byebale ku kyakozeeko akikozeeko buli lwogenda mu office yonna nga toli self contained ng'olinze kutegeerera webale nnyo trust me you will never achieve anything tolina ate gwoba okola oli abakola kyoyinza guli Museveni isidde ndi mukristaayo kale oba oli mukristaayo naye njagala okubuulira ti yes emmandwa temanyi bukristaayo bwo emmandwa tebumanyi nze nfuka maaso nenjisa beba yakwetaaze nga gwe oli mu layini zaazo otambula butambuzi bakulaba bakusanga ng'oli ku muti ng'ogwo nga tumanyi nawe watuuseeyo nga mando yekuli Haji amakulu gache mando y'amaanyi kati bwabanga yalinnyeko emmandwa y'abajjajjabe ey'obukozi bano ebisasala babeeko gye kola epampagalu ebimansuka eri kati si yakola n'emmandwa z'abajjajjabe wamuwa omukisa kirabika wakuba mwagalira from day one oyo omukyala ddala annali mumanyi so bukyanga alonda yalonzeyo super saba minisita afaanana bali sajja kuweerezebwa najja kuweereza kyenye enyuguta gyasoma oyo ne mwana namulyawo panchi wala nga bamukuba kikonde Nabbanja bamulaba bamukuba panchi nga bamusanzeewa eri ebunyolo kakati yagaa n'agamba bano ab'omu makubo mwe temujja kuyisa bino birole byammwe temujja no byono n'enguudo omwana yava mu moto n'alyoka amukuba ekikonde ku liiso oba kati oba omusango gwo gwaddawo oba kati nga bali saaba minisita ayinza okuguzuukusa byakyana kito amwesonyiwe babireke
ni ate ku misumali babambako Yesu ate what is Nabanja oyo tumubanja nate linya nabba tukyamubanja Nabanja tanatuwa sente zaffe nefana ajja era nze nange ndi mukunoonya ways and means mutuukeko naye nga twogera babiri si kusema same enamba yo girina nze ngenda gikulekera weyongera nze mwagazaamu kimu alongoose bulongoosa kubanga gundi eno revolution yaffe wano wetuli era bw'aba atunulira ebintu ebyo aleme kubaamu gino emyoyo egirwanaganyisa abantu kyaba bano baganda bano bagundi Buganda yenna nnyini lubuto olwazaala omwana ono NRM oye mwatudde era mwatulidde mu ntebe nnene kale aji toyanziza webale mikonja fena bali bulaya mwebale keep sharing keep subscribing kwa tuli kumpeo abayina ebibuuzo mu bisindike direct mu bisindike ku simu zaffe wanji bebaza bagambe munange comments mwebale kutwebaza mwebale kubaawo niba mune ekibusema kubuza haji kwetuli omena kuzunwa tukikuba bwe kitintire tubako live lero program episode netugizayo ko Lucy kumanti twetaga abatabaddeewo bagisanga yakawongeza abaloka to live bakulabe aina ekibusa asobola okubuza haji please kindly send the questions you'll be answered direct abaga kugane haji mukuso kugane kati direct ku masimu umusimu wegali mugenda galabaawo mukube munywe mukone haji wichene natero okugwako ebyo tulabyemu ke bya mchala Nabanja ebye sanyu unti abadde super saba minister nagoba abantu muzeyo blanket muzeyo suka muzeyo bijanjalo before yate bali tuvuma kutuusa nabagamba Kasese is not a dumping place nagira muko oluzungu yogedemo oluzungu mu lunyoro anti olunyoro akati oyo ekikulu kyali nti jjajja wa Buganda Nabanja ate kakati emirundi ebiri omulundi okusooka obwakabaka bwa Buganda bwolaba butambula ono olwaleero yesewe Kimera yabujja Bunyoro gyeyava kyoliko Bunyoro ye nantameggwa wa Buganda jjajjaga sikulwanagana jjajja bano bazzukulu be Kimera bamuzaalira Bunyoro ng'omulangira Kiweewa mutabani omukulu owa Kintu yaddukiddeyo ogwo gwe gusooka ogwokubiri okugwa mwaka gw'olukumi Buganda ebadde ekolagana ne Bunyoro ne Tooro mu ngeri emu oba endala olw'okubanga Tooro emaze okukutuka ku Bunyoro ne Kabaka Olulimi the first mu mwaka 1841 Kamulasinde batandika okujjanga barayidingani Tooro bagizeeyo kakati Kabaka wa Buganda n'ayimukiramu kimuyita kati mu njogera yammwe ey'omulembe n'ayiirawo Tooro mbiri obwakabaka bwa Tooro ne busimaamawo ne bunywera kakati omuzungu bw'aba atuwumbawumba n'akakasa nti kakati okuziiza ddala Bunyoro okutaddayo kugira ki kuzinda Tooro amasaza gano abiri Buyaga ne Bugangazi tugazze e Buganda ng'olukijja kumukalubirira okumbana okuyita mu Buganda ate agenda alumbaani olwo ne biggwa era kyovudde olaba n'abazungu bakimanya nti amagezi gaali gaabwe okuzza kino kyova olaba twawoza ne tukola tutya olw'okuba yamanya nti tujja kumuwawaabira kyeyavaga ne buli yeefuga waliyita emyaka ebiri muteekawo akalulu ak'ekikungo amasaza ago gasalewo kale amasaza ago okusalawo nti katudde ku butaka byonna byali bimaze okutereera Tooro emaze okunywera Bunyoro tekyalina ambition zonna zagenda kugizinda ne Bunyoro yeyongereko agamasaza abiri negagira ki negaddayo era agenda emyaka egyo 6 mwena Buyaga ne Bugangazi gyamala e Buganda kyova olabayo abantu kubanga bateekayo nnyo ab'amafumba ab'amakobe bangi kakati kyova olaba nga bali integrated mu mannya
wewa Dr. Kasiribwa atwokitomuulira Kasiribwa atoki webugangazi ekakumiro neba bakalulu guno omuyaga gwa Nuupu guno gulinga kati bwolaba omuyaga gw'amazzi bwe gukubye Germany ne gundi na guno gwali muyaga tebyali bya bufuzi haji nedda kale oba muyaga kale obufuzi bwajira mu kibuyaga kale kachibakube bebera tsunami toja jigamba a disaster is a disaster it was a political disaster ne political disaster kyabakola ne kate kyabalisa nga kateka yidde Bobi Wine ne banne parliament oze ne damu ne funa emirembe dolaba ono omukulu nabbanja kyaliko kyekyo kigenda okukomyawo abantu abo baddeyo okubeera obumu olwasembere oyiye mutuufu era olinga bwe yamugamba nti ndeese ba fishermen saabavubi kakati olwo asuula nkinga mu mazzi okay nono ensonga ekyo kwetuli ebibuuzo tubira bamwebale nnyo wali wabuuziza nti Haji omusajja gwe bayita Ssekitoleko Julius okudduka mumanyiko Ssekitoleko Julius kitegedde wajava Haji bya sport size wakatabitegeera bulungi naye government yagambye ejamuleta bamukwata ono yali atolekedde Japan ogumuze munene nnyo si teguli wano wokka ne Bulaaya gyeguli n'ava China n'agenda mu America ng'amanyi tagenda kufuna we and means zimuzaayo n'abula n'awangaalirayo olunumalo nagamba Haji webale nnyo webalire ddala basiima byokola webale kuyiga ensi yo Uganda amasimu tujja bba maaso mujja mukubira bonna bano bali Bulaaya bebuzo basindike zezola zezo bakulina oli live kompeo Haji Uganda yeewunyisa ate yasanyu okumanga Uganda yo yeewunyisa ebivulu byaliddamu twalabyeko munene Jose Chameleone eggulu ate Salimu Salali wali ekivulu kiri eno ne tuwebuuza ebivulu bino bali batagetinga Kampala yokka oba this lockdown was it targeting Kampala alone all central Uganda over central region eggulu they are performing eno they not performing ezo western abasinga tebamanyi lockdown kyeki naye mu Kampala Haji gwe musajja mukulu kakati centrality ebyo byekola bw'obeera mu Semakati buli kasiya yenna aggukira wuwo abali ku deltas eri amazzi gye gayingirira ennyanja awe bagabana buli kazambi yenna buli kirungi kyonna buli kibi kyonna singa ogenda ku delta eri ku Suez Canal oba ku Mediterranean Sea buli kika ky'amazzi ekito ekiba ku lukalu lwa Africa ng'otutte Misiri otutte Ethiopia otutte Eritrea otutte Somalia otutte Kenya otutte Tanzania otutte Rwanda ne Burundi ne party ya Congo amazzi ago gonna gayita mu Victoria ne gagenda ne gessa mu Nile eri kati eriyo Blue Nile eri White Nile okalaba ye Kampala buli abava gye bava bedampinga wano naye ng'ate abo beeraliikiriza obulwadde tebuva wano mu Kampala buva mu abo abava e Kenya abava e Tanzania abava e Rwanda abava e Burundi n'abava e Congo obalaba kano awo kikiyinza okuba nga kikyali so hot naye ate bw'obalirira abava eno mu Central ne Eastern ne Western abagenda eggulu obabalira ku ngalo kano olwekyo obudde enjuba gyesooka okuva gye busooka okukya oba busoose okukya eggulu naye ono bujja kukya amakulu gaakyo neno bigenda kutuuka